mukulu SB4 yona gyoli siri mu mbeera nnungi paka kaakati wa boda yaveeri n'atukuba ebyo ebintu bye nasesema nze gwe nali naye mu luumu yasula ku mulyango kwolwo yandekawo mukama katonda banefuulira yansuulawo mukama bino mbimaze sigenda kuddamu kwogera ku kintu David Lutalo wangira booteri MR live kwetuli oba ku Methanic Rabong live kwetuli amanya bampita Methanic Rabongo oba Rima Sam kikwanguyide ekyo solo kumpita wano nno wetusinziira okutuukako nawe wetusinzidde tukwebaza olwa subscription liking comment n'okusharinga kikulu nnyo era kyekitufudde ab'enjawulo olunaku bwe lutya nga tulina okujja gy'oli gwe mwana Katonda ali atugoberera ffenno liba ssanyu na ddembe mutima gwaffe lwaki nti Katonda aba atwadde omukisa omulala okuddamu okubaako n'enjiri gye tuleeta gy'oli enjiri eyita kuno yakwagalana nakuwulirira ddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ku Muisiraamu ndowooza aba Katonda Kristo aba nnabbi naffe eno ffenno mba Kristo tulina bakatonda basatu omwana kitaffe ne mwoyo mutukuvu ekyo tekitwawulamu nedda wala kyongera okutunyweza nekitwagira ddala nti tufuba nnyo okuba tukozesa buli makubo ag'enjawulo okutuuka gyali era ekigendererwa kyaffe kiri kimu ffenna kyakutuuka gyali nga tuwangadde yebaleko ssebo muganda wange enjebaleko muganda wange kawewe before amanya mpozi namusaako bonna abatulaba abali emitala w'amayanja n'abali mu ggwanga lyattu Uganda n'ekyamusa ekirungi kisinga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mpozi salaamu bangi toludde n'abatali basiraamu bamba mbagaliza emirembe gibeere gibali teboola era oli bwakutolera salaamu n'ogana ogiddamu ne waba si musiraamu tekiba kirungi oba tumanyi eddiini olwo yali yeetaaga okunnyonnyola omuntu aba akwagaliza emirembe gibeere gy'oli lwaki oba tomuddamu nti amiina nawe gibeere gy'oli aba yeetaaga kunnyonnyola aba yeetaaga okunnyonnyola kuba ayinza okuba akikoze mu butanwa bw'eddiini ngazi yayinza okuba bakikwata nnyo nti atali musaamu salaamu aleikum oyinza n'omuwandairira amalusu ekitali kituufu so kiba aba yeetaaga atule annyonnyolebwe ekyakitegeere okumanya tekuggwayo muganda wange wankubira essimu omuntu yakubira essimu nga musunguwavu omuntu yankubira essimu awo nga maze tumaliza edduwa ya mukadde waffe nti wali badde osigalirayo ddala eyo bali obedde edduwa emanyikibwa mu ggwanga yonna nti gweri wali badde osigalirayo eddala kubanga noonya byozzaako kyemanyi muyina amataka mangi lima eno byayonoonese edda embuuzo ebiki ebyayonoonese gye mwali muddukira gye mutukolerako olugambo gye mukolerako mukulu olugambo oli bamutereezezza bamugjeemu bamuwadde akasente Methanic Bongo bamuwadde sente takyasobola kujjako interview gye munaakolera olugambo ku TV nana byagira dda nenkunoonyaako awo era nsubira nakubira essimu muganda wange era nange nagaa bwekubira essimu emirundi esatu nga tokwata nyinza ekyo obutakisalirawo kuba obeera busy mukitegeera kakati Kayongo ye yagamba nti bampadde sente yagamba bampadde mmeka nti yambulira muwendo gwa sente nezaali tezigaanika yagamba sente zibamwali tezigaanika atwe gye munaakolera olugambo sebo mutunze nonna babamanyi ku mukama waffe neneebuuza babamanyi ku mukama wammwe nze already manyikiddwa ne menjuga bwogezi family gye nvamu already manyifu
Nerinnya lyange litegeerekeka kubeera seetuma nti oba gundi nasigaza linnya lyange ti Bashir Kayongo era mba mu Kayongo family. Mbu tumufunyeko erinnya mukama waabwe alina ebbanga era yali ava mu dayeyazi. Teyagamba linnya. Ate boogera mannya. Naye waliwo ennamba eyankubirako endala naye nze ennamba ngimanyi. Ennamba alina ebbanga maneja wa lutalo yagikwata. Yagamba nti bampadde ssente. Ennamba gye bankubirako erina ebbanga maneja wa lutalo yagikwata. Oba ye yagikozesa naye nze wadde nkyusa obusimu naye nnyina ennamba ze sikyusa. Era 07001 bale no pandiseemu. Eri? Soma ezisembayo. Ebbiri esembayo. Esembayo 9. Ate eddakaawo? Eddakaawo 35. Ng'ekyuseemu kubanga mpalimu esembyayo 9 ne wano eziddako nate esembyayo 9 nate ekyuseemu wano. Ekyuseemu tulaba nti esembyayo 9 nate sasa kansoke nze ngikusomera ennamba eyankubira yonna. Anti saawa gisome kwano ku mpewo. Eno erina ebbanga ya bwannannyini bwa muntu nga gyakozesa ye ng'omuntu naye balina ennamba y'omulimu. Nze jjukiriza ennamba nali nagiseevinga nga nze njirina eyankubira. Lwaki oganya ogisoma ku mpewo? Kozesa oganya ogisoma ku mpewo. Yiyi ennamba eyankubira olwedde nze nga njirina. Manager yakubira? Yankubira essimu eyo naye essimu gye bakozesa ya mulimu eyo. Kati yakubira naga katwaye gye munalaga bongo bamuwadde ssente. Ndandikira bongo bamuwadde ssente. Ave mu mboozi. Ekintu ekyo kyankuba wala ninga. Ssente zigaanika ze bamuwadde. Ssente zigaanika ninga. Ssente mmeka ezitagaanika? Ezigula amazima n'obulamu. Ekyamazima olaba muganda wange misala bongo. Sinza kuwa muwendo gwa ssente gulagaanika. Oli oyinza omusanga ku yinjale nga ye emitwalo 3 tegigaanika gyali. Okiraba? Ngato ali n'osanga omulala nga yo obukadde 10 nga yeze ssente ze. Oyino musanga wa 10 nga yayagala kuyita mu lunaku. Nga ze ssente zitagaanika gyali n'akola ekintu ekisooka ku kati mbutufu by'omwalina omuwendo gwe kale mu nsi. Kakati mwina osokubye ebirundi 3 nga sikwata nkuwamu kuba esawa ndi kumudidi ndi andi kubitumbu wanvunyura zalinga sawa 9 ku 10 ze yankubira simu nenze n'ekimanya ezolego nemanti oyinza obba mu kisaawe ng'osamba mupiira obudde kuba nze omuntu mba manyingi gyatambuza mu bulamu bwenge gye waŋŋambamu nga oyinza obbeera ng'oli mu kisaawe nga nyina okuddira kuba nze nkomo kuba ku simu yo mbakubira sawa 2 bw'otakwata mba nja kukulinda enkeera oba gwe okunzirira kuba gwe olina obuvunaanyizibwa otera n'okunkubira bwe wasanze ku misikoolo bakuwa ssente dakuwa siyinza gisoma ku mpewo nga buganda naye ng'erina essimu yaabwe eno naye yenyini manager yagikwata oyo ya mulimu bo bali balowooza sigirina. Bayogera bingi awo labongo bamuwadde ssente katwejo gyemuna iso nga kwesa na kuwaaba kigambo kuwaaba gyemunawaabira omukulu era mumulemeseze fuluma ennyimba ze story ya mweganidde mawulire naye bane tetwogera bino mu binoonyeza byaffe buli omu alina obulumi bwe ku mutima ye nga ye kuba sinze ali mitima gy'abalala abajja ne boogera ku muntu kuba olaba misala bongo bwe nali ntandika story eno bagamba oyo mulalu bakozesa nnyo ekigambo omulalu abayimbi abamu basinga basaga oyo mulalu kubanga ekituufu kiri nti mugimu ku mirimu gye basinga okukolako kusuula abantu eddalu era balyenyumirizaamu nnyo ekizibu osanga omuyimbi ng'omwogeddeko ekigambo n'atakugamba nti oyo mulalu
era no osanga yi wamuulira nga akugamba nti ku interview gye wamukolako eyo wamusanga mu biyumba oba byembwa osanga yi omumanyi osanga yi yansi mukyazangako osanga yi Anatolius yosanga yi erinnya lya ddala nalabako interview ya mwami Jebbi nga nti mwami Sekandi yamugamba nti omwami alina amanya nga lunaana naye nti yosanga yi era bw'onobuuza mwami Jebbi ajja kigamba waliwo interview comment gyeni mu kunoonya wano sigali sikuwadde sikubya attention naye njagala just tutambulirwamu nayo yosangayi lyerinnya kisimuganda yosangayi oba beddira kiki oba beddira nkerebwe oba beddira kiyani simanyi yosangayi era bw'onaabuuza mwami Jebbi ajja kugamba mwami Sekandi yamugamba kuba Anatolius akyusa amannya buli muntu gwa feesinga ojja kwesanga obanga yeddira ki naye nti yosangayi dayira osangayi oba baba beddira ki simanyi. Metanikirwa Bongo musajja gwe nali nkwagala nnyo naye wantama okuva oleeta emboozi ezitagattako okuva ewakyaza abantu ne bakuba David Lutalo ne bamukonjera wantama naye nali nkwagala nnyo eno message omu yagiteeka ku storage n'abadde enkole y'akafeero mutabani wa Kafeero ng'agamba nti yali anjagala nnyo naye okuva bwe naleeta abantu abatagattako ne bakuba omuyimbi we David Lutalo eyanneetamwa takyanjagala bulungi emboozi etagattako andi buli omu mu nsi muno eno message eyo njiwulidde bulungi yanjaye bulungi nzifunyemu nyakinjifunyemu kati oli bwagamba nti yali akwagala nnyo n'oleeta emboozi etagattako kati leeta emboozi ezitagattako yakomentinze ku ya mwana wa Kafeero ndoze nayo yatagattako ya Kafeero mwana wa Kafeero kufuza mbifulukwa kati omwana w'omukulu Paul Job Kafeero kufuza mbifulukwa emboozi bategattako ddala yagaye nali nkwagala nnyo naye kasobola nga okuleeta emboozi okukyaza abantu abatagattako omuyimbi we mpuliddemu omuyimbi we David Lutalo naleeta abantu nebakuba David Lutalo abamu baagala bintu bibeere owabeera advantage wabeera disadvantage gweoyinza obba nga oli bulungi ewuwo nga bikutambulira bulungi nga Lutalo akubira essimu n'akuteerako emitwalo 2 oba 3 obanga okuba peregeesiwo nga alina engeri gyakwagalamu naye abantu bangi abanyigirizibwa oyo omuyimbi wo gwoyayanira gogamba nti sima bwe baleeta abantu abatagattako neyakuba omuyimbi we oyo omuyimbi we abadde agenda muwagirira Magombe kale kankubuuze mukama wange yonna gy'oli omuyimbi woyo gogamba gwoyagala ennyo wali ogenda muwagirira Magombe oba wali bulidde bulungi nnyo ng'afudde nze seewaana nti nze nayimirirawo ku nze nga nze ye nyini akimanyi. Kayongo twalina appointment yuli nonkubira ngambadde njakujja kusisinkana nenza mune kubira esimu nga teriiko nga tokwata masimu olunaku lulamba owuguka tugasawo noga wayi kati nkyerabiddemu abamu ku bantu abawangala wankubira nongamba nkikyandi wano ate nika Kayongo nga totuuka wangambye akakwogera muko nange ate nekubira olunaku nange tokwata simu nali najja mukama wange kuba nze wakiri ntuuka leeti naye nga ntuuse kuba sitera kumenya ndagaano naye nafuna obuzibu awo ekibuya awo nga tugenda salamu bwe tutyawo owa boda yatukuba nga nakamala okwogera nawe nga wetedde kikanga 2 ate nga bambi yali anvuga bulungi naye omusajja wa boda yava eri n'atukuba naye ye eri ku mukisa yali anvuga ye teyafuna buzibu nenze yasinga olumizibwa muneeno n'omukono guneeno era ebbanga eryo lyonna mbadde siri mu mbeera nnungi paka kaakati yabwe nfunyemu akangubanguba neŋŋaaka ngende nnoonya ku musajja naye ebizibu nga bikulumbiga kumukumu tokyasoma gundi twakyakusobera ku gundi ebizibu ebyo ebiseera ebisinga engeri gy'oyitamu ebizibu yeraga wootuuse ate omuntu bw'oba tofuna bw'oba togezesebwa kufuna bizibu ebyo oba tumanyi bw'oyimiridde ggwe nga ggwe bw'ova watandika okwogera kwa Uncle David
bye byaga nti mwogerera amafuba mu bbanga mwonone erinnya lye teri ava mu bbanga noza katonda yakaya kuvaamu nava ku saidi yo katonda okuva olwo ndaba obulamu bwo bwadduka wuyo walwala nenkolako ngaosesema ebintu bya bulaaka ate wakisidenti ate wuuyo naye era saafa katonda senga yanvamu nali badde banziika ebyo ebintu byenasesema nze gwe nali naye mu luumu yasula ku mulyango kwolwo ekiro kyonna yasula ku mulyango ng'atidde yakuleka mu nju adduke nga yagala kundeka mu nju alaba kyatalabangako naye abantu abamu omanyi bannaye nga bwe twagamba nti si bannayuganda bonna mukula bongo naye omuntu ayagala nnyo obalabanga ekintu kimaze ebbeerawo nalowooza nti oli siriyasi oli sebasa otwala ekintu kyo nakugambako okema bigeringo nja ku interview nti se abamu bali balowooza omukulu yali alina video gyashootinga omugenzi Moze Radio nti alina video gyashootinga nga aliko oxygen nti ali ku luyimba alina oluyimba kati lwaliko lwayisaawo musajja ali mu kufa kwegamba bannayuganda abamu baba baagala ekintu kimala ebbeerawo sijja banyingira buli omu alina endowooza yabakola zi comments naye bannaaye yagala omuntu bw'owulira nti omuntu akoze ekintu bwe kiti oyagala amala ekikola ggwe otegeere nti nno omuntu akola ekintu bwe kiti nyefe obuyinza tubuzza eri katonda nti ebyo byonna okugezesebwa tukubeeramu ne tukuyitamu era bwendi wano eno essaawa zaleero Uncle David Lutalo talina kabi ke yali akoze Anatolius yakola kabi David Lutalo yabuzaabuzwagana kusasula omukulu David Lutalo simanyi kyaliko ennaku zino ngamba yabuzaabuzwagana kusasula naye talina kabi ke yakola ng'odiiringa naye mu biseera ebyokudiiringa naye teyakolako kabi we nali ndiiringa naye sijja muwaayiza talina kabi ke yankola osanga ye yaleeta ebizibu byonna byonna bwe byava ate lwaki omuntu osangaye yosangaye oba osobola okubira mwami Jebbi wanene akubulira oba si yosangaye Jebbi kubira mwami Jebbi omubuuzi Anatolius yosangaye ajja Kayonga ngambe Anatolius yosangaye mukubire wanene deni male nkuyimbiremu kokayimba katono kayimba ki wamuyiza makayimba kosangaye oluyimba lwange olwo olinyumya ku story eno gyempiseemu naye Jebbi yasuze kati mbidongo saaza tosamufuna wasaa mwende ebbanga lyonna lyenkolaganye naye naye ojja mubuuzaako yebaka kumakya nagera nenkufunira ano offer mu studio nega ngenda kutetenganya studio recording oluyimba studio program ya studio wajono nayo nona tewagendayo mukama katonda alina obuyinza tewali kimpugu nze kola mu bimu ku bintu byensinga okwagala naye kaba nzi kyensinga okwagala mu nsi muno kwe kuyimba kati nafunira studio genda oyimbe tewajja lwakuba nti ffe abantu abakkiriza mu katonda dde abamu tebakitulabamu nze nkimanyi olunaku lugenda kutuuka oluyimba olwo ndukole jasi wabiri kati nzuyo nali nzija nenfuna akabenja awo ekibuyaawo naye mukama nannyamba nayisibwa nno ddala bubi mukulula bongo ddala nno ddala paka kakati era newulira bubi mu kifo munene ate saafulumya musaayi naye era nali nzija ku interview kakati tewafulumya musaayi wagenda mu ddwaliro yani ku treatment naye mashallah njabba bulungi kaja akayimba okafulumya ddikali nagamba okuyamba nyina akayimba kembadde njagala okulikodingako mukwano kalungi naye eno story gyempiseemu bizibu bino kuba ebyatandika nga wootandise ngaombuuza sinza butagikola mu luyimba naluwandiise era naluyimbako okuvaasi eyokubiri eri yali yakubiri ngenda kayimbeko ko paati bbiri akayimbeko paati bbiri ngenda kweyambisawo ku mannya g'emirundi ebiri ngattako adlibs ka gospel naye nga ka true story
Ddala kiki bannange omuntu ku nsi eno kyakutala bongo era lwaki bannange ensi eno tumalamu bwetyo usanga yisiri kwerabira byonna byewankola amaziga ge wankabya sirigerabira osangayi ne mukama wo gwe nali neesiga naye yanefuulira ndiyandekawo yandekawo mukama katonda banefuulira yansuulawo mukama ensi eno nzibu bandekawo bansuulawo mukama katonda banefuulira bansuulawo mukama balamule ensi eno nzibu naye nze mmanyi mukama katonda ye gwasinga era kyensaba taata tonjabuliranga bakoze bingi abe binnumya omutima bakoze bingi banemesa obulamu kankomaawo abasajja okajja ku mutima osangayi yatungambye pia mbadde singa bitegeera osangayi kiba lya tribe kisiri abakongo ddala kiki bannange omuntu ku nsi eno kyakutala bongo era lwaki labongo ensi eno tumalamu bwetyo usanga yisiri kwerabira byonna byewankola amaziga ge wankabya sirigerabira osangayi ne mukama wo gwe nali neesiga naye yanefuulira kategeeza okanga mwawo batukalevo temujja nnyo kalina amakulu mangi akagamba ako kekutwalira okukola mu studio akakayimba kenjagala kali kalala keeko kakati kyembadde njagala mbali njagala olutalo lwo obulumi bwo n'amaziga go obijje nnyo okugundi katugere mu studio zimbe kaliyayo kuba obusobozi obuyina anti akayimba ako nze nzikiriza mukama katonda kyovulaba nti namukwasa bandekaawo bansuulawo bo ne bagenda nga tugere mu studio maze okuneeyambisa obulamu bwo obw'okuyimba nyimbe music kati nova obwa interview akayimba kenjagala okukola weekali ninje ndabaako tukola akayimba k'omukwano kalungi kali kalakwagala tusooke kijja sinziira ku osangaye osangaye bakoze bingi ebinnumya omutima bakoze bingi banemesa obulamu byomajja katuma tayito gyanayagala naye nga fe tujja kanoonyeza tulina tayito yaako naye nga osangaye kunonyeeko ddi nze mugana wange mbeera available wadde seewulira bulungi naye nze ndi musajja ali strong siyinza kukkiriza eddagala ndimira siyinza kukkiriza kupondooka bwentyo ngolwedde ebintu awanya mbimanyi mukama wakyampadde omukka osanga nti alina byennyina okukola okusonyiwa kikulu nnyo mu bulamu tusonyiwa abantu naye katonda anaabasonyiwa bwe tusonyiwa ne tumusaba abasonyiwe taata waffe si wampu twatuwulira naye n'abasonyiwa obusungu obwo kati buve ku mutima tudde wano mu studio kati ozimbe njagala kukola nzikiriza okugaba ennamba yange maaso awo kuba nze sitagaba nnamba yange nze kuba nze buli ankubira obudde kati ndi public figure buli ankubira ye ndi lwedde omwabya ankubira obulungi nga ngattako dane kayongo bwekiti naye nankubira ye nena agansima oli ku muyimbi wange ng'omuyimbi we yali afudde okitegedde katonda nayisiza ku nze sijja kwewa buyinza katonda yayisiza ku nze omuyimbi oyo kubanga akyassa ali ku nsi gwe gy'omwagalira eyo gyakubeerayo ebiri nojja neno mu mpewo n'ogamba nti smart story etegira bali ku muyimbi wo omuyimbi osebo nze akusinga omwagala nze era akusinga omwagala kuba nze nayiwawooko n'obulamu bwange nembuwaayo ku lw'omuyimbi wo gwosinga okwagala so njagala appreciating olwekyo kyokuba nti omuyimbi waayo omuyimbi singa mwesibako yali badde yansi badda kuba nkakasa akasente akalinamu goloza lwaki tanoonya alina be yasibako osangayi be yaŋŋamba okuba yagamba yali akulimba si bwatyo bwali yaŋŋambako bwati ti waliwo abavubuka baali awo nansana awo nga bamublackmailinga
bamufera bamu blackmailinga era nange era amanyi blackmailing sinze tiwaliwo omuntu omulala ayagala okweteeka mu kifaananyi kyange ne bagezaako munnyonnyola kwatagane nawe ngaalowooza nti abamu blackmailinga akasi oyo mwana okitegedde naye yabanoonya n'abasiba setwanduza 3 days nga abafunye n'abasiba ne beetonda ne bamwetondera n'abaleka kyeneebuuza anti nze kyenzikiriza bwembanga byenjogera nina information nomukulu oyo si bwatyo bwali wena information si bwatyo bwali naye okimanyi nti erinnya zibu lyakuzimba erinnya zibu waliwo ayinza okukkiriza okuzanyira ku linnya lye nga byomwogerako tebiriiwo ku level David Lutalo kwali waliwo ayinza okukkiriza okugenda olina vina from nowhere nayogera ebintu modre binaga nti bali ku linnya nge bayizanga so nti musasa okusaba obuyumbi ne 10 wakino tunde takaliye wamwe ne liggwawo naye goloza kigenda myezi emeka saazi yonna bwavaayo kati tugenda wonna wabayagala kuba yali alina okukikola mu nnaku 2 alina okukikola mu nnaku 2 nga yanakakakola interview agawa bannange omwana ayogera bwati ne bwati simumanyi simutegeera anjogerako banne bwati alina n'erinnya lyange okitegeera tugenda myezi emeka saazi zino njagaza ki ate kati awo mbangina nakujjo n'ebyomunda nze siringa bali abamu abagamba nti balina ebyama nga tebalina byama okitegeera muganda wange David Lutalo yakimanyi nze nyina ekyange naye kati ogiyise firimu naye Kayongo David Lutalo oyina kikyoyina mwenina ekyange naye kikyoyina ekyo wamma mukulu David Lutalo kikyoyina mukulu bongo uli aneeno mukulu David Lutalo wamma gyonna gyoli nze oyo mukulu seba labayo muganda wange omanyi nze ndi muntu alemera kuzima nemera nnyo kuzima lyange wadde David yampisiza mu kaseera ako konna nebyankoze bingi byamanyi naye nyina kyekisijja kumenyawo nga bwe namugamba ku messages yampeeza nga ayomba kino nakiri biki sijja kwogera biri kasato nnumbe nnyo nze nkwagaza ekintu ekyo byange gwe fani waali eyo agamba nze njagala nnyo entuyo zange ebyange bye natunda nabikola ku ssente zange okitegedde binali njagala byokka saagala bivulu byekayunga biwalyompa kuba nenkuba eyinza otonnyayo okitegedde ekivulu bangamba era mpa ekivulu ekayunga eyo nzijemu akasente ntandike naye ne Kayongo nammwe muleke nekati omusajja ali omubanja kansooke ntangazeemu waneeno nga nzijaawo anti kale ogenda kutangaza n'omusajja wali omubanja agamba nti kankuwa ekivulu kyekayunga twebale teyagamba nze mutegerera yanga omusajja ayagala kuba kivulu Kayunga David Lutalo nga ye yali talina buzibu naye nakugambako waneeno nti bawooloola abo abawuzi b'omunyama abo abamwetoolodde abo be bamuleetera obuzibu David Lutalo teyalina buzibu gyendi ge mazima amatuufu so de waliwo ogaye kansoke entangazo wadde atangaza tikadde ate nina ebyama byange naye simanyi ebyama byange naye etunyumisa bajja kuzaaza emize gyokweripa ku byama byomu akuyita kutiisatiisa naye wama mukulu David ojjukira nga tuli mu lukiiko kuba olukiiko lutwalirimu nze igwe mutegerera manager Ivani ne mwami Njuba twali abantu 5 ndowooza ojjukira ebintu bye nagambako ebisatu gwanegayirira njogere nega nja byogera tuli naawe babiri kisukkiridde ekibadde okuwulidde bye nali njogedde nga bimaze omudisorganizinga kuyajja n'oluyimba lwa yankutudde bayiza storage namuwa yonna muyakuyetinga oluyimba lwa yankutudde nzi yali badde anjagala na nnyo wamugamba ebyama 3 ebintu 3 nebifuuka ebyama kyenali nsunyeko ekyalinga ekitono nze kyenalabanga ekitono yali kataagwe mu katebe kiki kyosulamu kangira nkireka ekyo kuba namusuubiza emizi ntuufu kakati kitwale nti David mwali magana David ye twale magana olw'embeera eyaliwo amawulire biki okusasula kyagaana kyabuntu omutwakizi w'okunyiiga Kayongo kakati mbadde nsaba Kayongo olutalo luno tusolodduza mu studio David yetumuvaako nze ndiredde okuyimba era ngina gaba ennamba yange banenjagala n'emirimu ndi muyimbi nno ebyaddala kituufu ndi muyimbi era ali yagamba munesiba ku bayimbi nze neewunya n'okwewuunya kakati Kayongo emboozi eno
tugize mu studio kati bino ebya Uncle David ebyakusubako nebyamusubako tubyesonyiwe. David ng'omuntu betwanyigaga nanze naye kuba ekyamazima wadde nyigirizibwa nnyo naye sijja tuuka kusaate ebaako byenjogera binamugamba nesibyo sijja byogera. Kakati osobola okuyimirira n'ogaa nti bannaye ku lwa enkolagana yange David twesonyiye kusonyiye ku mutima netudda ku kirala. Ale naabo abeefuula abawagizi bennyo ne bano boteekamu kamera ne bagamba teyakola kino abo olusogera n'onyiga n'ogaba nenga oli omusajja kale nayo gabwidde oyina jjanga ngulabya ddala akuba kumbi akuba ki oba bakira kicuba ng'akuba kicuba nya gwe nalabako awo nga ndi muwadde waliwo gwe nalaba awo sima wa mwali muli yankoko omwami gwe nalaba nze teyanyingira nnyo yalina jebbi nga batunkana jebbi oba yanko dankani namutunulira bwe naye akalira bona yanko dankani sima kuize kikeni nze kyunyi n'enkoko sijirya nga mulaba musajja watwato baane akalira bono talina na kimu kyansingako kwagala David Lutalo okyegedde gwanko dankani yonna gyoli osobola okuteekayo obulamu bwo ku David Lutalo tebamanyi muntu kye wayitamu kwanze teyanyingira namulaba nga jebbi nena nga asusse nnyo omuliro ayina mungi nnyo bambi nga afuba okitegeera mugane teyakola kino erere abantu balina bye bayitamu naye nze ensonga nze nsobola okuddawo ne David Lutalo wadde yenkimanyi katayagala kuninana wawe ekyeza David Lutalo wamusonyiwa era oyimirira n'omusonyiwa. David nsobola okuyimirira no ne musonyiwa kuba teyandaga nnyo mbeera mbi wadde bino lwakuba nti yagenda n'aseerera n'ava ku mulamwa nebigamba ka byamujja ku mulamwa omusajja wattu ninga namugamba nga tuli mu lukiiko nti bingi bigenda kwogerwa bagenda kunjogerako kunkyaya kuba olina ababbi abatagenda kunzikiriza kusemberera nti nja kugamba era abamu abo ababbi balina ababbi bebafuba ennyo omugamba ebigambo n'ava ku mulamwa tegedde naye enkakasa yaliredde okunyamba omuntu ovugira emmotoka kuba nze namwe namba kwantera akasendi nga ndi mulwadde akokunyambako obulwadde so si kali eri naye yagamba tekigasa kuwezewa mama wa mwana wange nze ngenza mukulu wange kunsomera ku dduwira akimanyi okitegedde tekigasa ate kusikindika sente ku ssimu ku mwana oyo nesituuka wali which means amanyi wathe ki nze gye nali nzito wajali ne ku bulamu bwe. Teza David teyali mubi gy'oli. Teyali mubi gye ndi n'ababigambe byamukubaawo awo ne bimubuzaabuza ng'omuntu. Ye teyali mubi. Tetulinga na malayika. David si malayika. He's not an angel. Naye weekube mutima musajja mukulu David Lutalo obeerenga bwe wali. Anti akasente tukatwale ntikagaana. Akasente kasobola okugaana bwe kaba kaagaana. Katwagala life after that. Life after that. Singa sibadde muyimbi naliganye kati nzizaako ki. Ne musajja nsobola okukwata peni ne mpandika ennyimba zange. Katudde mu studio tugende ddi. Nze wonna wongambira. Nze ndi muyimbi. Kayongo oli twakola mukula bongo. Ebizibu byajja muganda wange. Ebizibu nwanagala n'ebizibu. Kulo mukaaga. Mukulu Lutalo. Gaba ku basajja obalekerawo okunzijongera nze nganze. Wasagala va ku mulamwa n'ekinnagandi. Sagala nve ku mulamwa oli agenda najja mu kamera. Talina kyayina talina byayogera erere. Sagala basajja obanzijonkere kwefula bakwagala kusinga nze nga bwe nali nkwagala. Era abagamba nkulemeseza ofulumya ennyimba zo story yange yakulemesa ofulumya ennyimba zo temunneekwasa mufulumya ennyimba zammwe yimba music wo nange nyimbe music wange sikuinaako buzibu yimba ennyimba zo zisinze mulemeseza ofulumya ennyimba oyambe mukama waffe mulemeseza story yammwe already ekutte yakwata nga linganaga nti ne bafaanibwe batandise omukubamu ebituli okyegedde katugende mu studio Kayongo nsobola okuyombera mu studio poli musajja muyimbi engabo y'omuyimbi wano microphone nze wonna wongambye bannaye oyokedde okubala emyezi almost emeka obusungu butoolokose obyogedde kakasente tekaliiyo kitwale ntekaliiyo katudde mutupangira ifo kyalina obulamu pange buto akasente nakkiriza nti tekaliiyo naye wakyaliyo abantu abalungi bangi wanyina mukwano gwange ali mu Amerika agenda kumundeetera essimu nga yakabi njagikuleeta waneeno gyenkola bongo njagikuleeta waneeno nyo ndi muwadde muganda wange ali awo ali mu Amerika bw'atajja gunajja gulinga ogw'omukaaga nga gutandika agenda kundeetera essimu nve ku zino yeeriwa nve ku eno jabe simu gyenkwata kati yiyo ate so jikwe sitataba na chama yiyo jenyine nenga Bashir Kayongo yayino bene simu message za kampuni kakasente nawe sawa kaka kulage sikasente Uganda simabisi
Ewa nange. Ocha muganda. Wakoze bingi ebinumya omutima. Wakoze bingi banemesa obulamu. Kayima kalungi. Wakuta kikunsi kuno ya rabbi. Kakati? Ese. Oyigeze no ngamba era mukwano gwe USA yo. Nenkulabira dango holezo fana abasama. Waliwo abantu abalungi. Oyinaga bannaye kino nkirabwe kinewe kituze tugoberera ensonga nenze Kayongo ngenda kukola kino. Nenze ngina kuyamba ko. Esimu yajingamba nga toyina omuyimbi nga gwe toyina kwata simu bwetyo. Kati mwayogeranga mutya yakubira direct kweyo. Simu yange. Yankubira. Akubira direct nga ali mu America nedda kankolage namba ejakozesa. Nenga munabeera munene mu America namba ya WhatsApp era. Yani nyiwenjuko oneno kwali. Nateekako ate onkubira Kayongo. Sinze kubira. Okwabadde ankubira. Nedda mukawunda wange. Nedda ankubira. Wala kaliwo omuntu odda gonoonya. Sine nambayo. Ayi yange simu 87. Zifanaganira ddala. Kanaye ku namba. Nateekako era Blood America. Nenge yakosa ku WhatsApp. Katonda nabatandise okuggulirawo enjiji. Ali mu America. Sebe okuwako ne mukwano gwo ng'ali eyo. Abatandise okugaziya enjiji. Azisaasaanya. Era kati nyina kuyimba. Nyina kuyimba. Jasi kasende ka recording nga omanyi. Katonda natandise okuggula enjiji. Naye tonneerabira bugenda. Bw'oba ne mikwano gyo nga kyaza okubira essimu okuva eyo. So Katonda batandise okufuula omuli w'amawanga. Neffe tuli bwe tutyo. Buli wamu. Ali muganda yanga waliwo mukwano gwa ali Saudi Arabia eyo. Okufiira wana. Mungu nga yemujulize. Lwakwe Mungu nga yemujuliza ne mukubidde. Era omwami bakusabira birungi. Bakusabira birungi ababoogera kusabira birungi kuba nze manyi kye nayitamu kutuukako nze manyi kye nayitamu kutuuka mu kwesi bifo n'obusente bwe baawangayo. Bale saawa baza kwesi bifo. Omukulu SB4 yona gy'oli ndudde okuwulizaako muganda wange naye nsaba Mukama Katonda ayongere okugaziyiza amakubo gonna kuba abantu abamanyi tebaali ntegedde. Omukisa gwange gayibutandise okuzanyirwamu naye sisiga kukiza mukiza gwange kuzanyirwamu bannange. Katonda sakikiriza sigwe. Katonda agenda kulwana nnyo nga nange seetuddeeko. Sigenda kukiriza muntu kuzanya mukisa gwange ng'ogugwe ye Katonda yalwana n'ayitawo n'aguggulawo ate ozibikira ogwange. Bakoze bingi ebinumya omutima. Bakoze bingi banemesa obulamu. Mukola byonna eyo Mukama balaba. Yesewo. Kayongo omeseza. Kati Kayongo mbadde nsaba kutwala mu studio ebintu bino tubiteeke mu kuyimba. Kayongo mbadde njagala obulamu bwo. Mbadde nsaba Katonda akisobozese obulamu bwa music butandikire wano Kayongo. Mbadde nsaba bino tubisuule tukozese abantu Katonda batuyunzeeko kati ku luno kuba wa music. Kayongo abantu bonna balowooza ntosobola mbadde nsaba leero olugendo lwaffe olw'okubalaga nti tusobola lutandikire wano. Kati biri ebyakasente bireke byo kati ebyakasente tusise bigaanye. Osanga David Lutalo bw'aneekuba mutima anajjukira akabiko wamutaasa naga nti nedda nzikakkanye kwali kubuzaabuza wali busungu omwana ono kamuyambe. Naye kati pannaawo tulina okufuna engeri gye tusurvivinga. Kati tusurvivingira ku music tuli bayimbi. Bannange abatulaba bonna abatulaba mwenna gye muli emitala w'amayanja kuba ekyo kyo nakkiriza buli wamu batulaba. Buli wamu batulaba. Wonna emitala w'amayanja abali mu Uganda abali mu nsi zonna abali ku MR Live. Ekyamazima nze olutalo lwange ne David Lutalo nze nduwunzise oba naluwunzika. Olutalo ne David Lutalo Kayongo oluwunzise. Nduwunzise olw'obubi olw'ebyo mbumumusaba ssente biki nduwunzise. Omukama Katonda ajja kumpa ssente. Mungu mugagga ajja kumpa ssente ezisinga ne David Lutalo yalina okumpa. Wadipu fees 3 eziba zamulema okusasula. Wezuba nga zaagaana kale nga yalema yawubisibwa nga we twogedde. Ekyamazima Mukama Katonda asobola kumpa deep freezer 10 neva ne ko level ya deep freezer nengenda ku mayumba nengenda ku biki nga gwe azitunda n'ozitunda n'okuzaabala nga nyaye company zitunda nga nze mbeera mu ndongo kuba ngisobola njewulira nsobola okuyimba
nsobola okuyimba mukama nsaba ayisize ku kitonde kyange kino kyennyina ekyokuyimba aleete riziki neme kwerabira bannange anjemu wadde sikirina naye neme kemebwa kwerabira abantu bannyambye okubeera nga ntuuka ku ddala lennyini okutuuka abasajja nga mukulu SB4 abasajja nga Metanikira Bongo abayimirirawo ne bagamba nze sigenda kira kubanga kakasa olina obba nga olina obusimu bwafuna naye oyinza ebimu butabiŋŋamba naye nkakasa olina obusimu bwafuna naye ebbanga lyomaze muno toyinza kutiisibwatiisibwa abantu modulo tekisoboka ekyo Kayongo Mungu waffe mugagga esebo obusungu bwonna obadde olina ku debutalo olw'omububi Mukulu David Lutalo nkutadde nze Mukulu David Lutalo nze nga nze Bashir Kayongo nkutadde tewampadde ssente saatiisibwa kubanze sikizibwa muntu kuntiisa awo tuba tugenda era nga bwe njogedde wano bwe ndi kimazi kati nyina kulabikanga eri kamera nga njogera ku music gwe nyina ntuuseewa kiki neeyongeddeko tudde kweyenjira ennungi muzeeyi gye yatambuzanga ebya David Lutalo mbikoze eki tebina kye bigenda kunnyongerako kati gwamanyi ne Mukama Katonda wonze nkutatu nekwasa message gye nawuyo omusajja nga nkubya ngamba tulemeseza omuyimbi w'okufulumya ennyimba ennyimba ze ziba azifulumye zigaane bibye kuba ino limba olwo yataawo oba yali awerako egundi ile yangambya ko yafulumya n'omuwala awo olimba lusobola olunyi nene lutaba hiti nkula Bongo oli muyimbi olimba lusobola olunyi ntafuka hiti byanjawulo akayimba akalunyi olina akalekaawo saba mufulumye ennyimba zammwe sibalinaako buzibu nange nyime music wange ku David Lutalo tewali mu bijendi simanyi oba kiki ekyakukkako n'okyuka n'otuuka n'okumpita embizzi naye Mukama Katonda yasinga okumanya kakasa maaso eyo bwe nima ntandise otuuka ku lujjuliro kw'otuula oyinza oba olaba si devo gye ndiko situla ku lujjuliro kw'oli naye mu bbanga eritali kwanze nali newadde emyezi 6 nga gye musabye emyezi 6 bw'otalaba njawulo gye nnyina mu ndongo nkuba kibooko nangamba nnyina ne bemaze nabo emyaka 10 tebakyuka even my vice ebiseero yali anyali Jebbi ndowooza mukulu Jebbi stories sizimanyi nnyo yali Anatolius era yamubuuza gwe studio ina ya bwerere ddala lwaki toyimba kitegedde oŋŋamba mbu nakuloga lwaki toyimba kale bwe kiri nze nali newadde emyezi 6 kati nsaba na Uganda mu mpaamatu ekikulu mbasaba mu mpaamatu nze okuyimba nkumanyi era nkutegeera nkusobola teri ampandiikira nze ewandiikira wale ezimba zinyakula tegeera naye nze era nsigala newa credit nti omuntu ngoyo aba asobola okuyambisa lyrics zange naga owayi kino kirungi mba nebaza Mukama Katonda nti owayi nintandise owandiika ebintu ebiriyo kuba etandika egenda yeyongeraku bweyongezi practice makes perfect abantu basiibulo balaalike nti bweraddamu okulaba wano Empire Live tugenda kuba mu studio twogera ku music waffe tugenda kuba tukasuka amaloboozi egenda kuba studio session bannaye yenze sigenda kuddamu kwogera ku kintu David Lutalo wangira booteri okuleka banete mu nnumba nammwe basajja bebe babatuma oba abatuma bawe mwetuma naye nja nnyiga wadde bino mbimaze so ebyo mbitadde njala kwogera ku music wange bannayuganda amasaa mu mpaamatu kuba ndi muyimbi nsobola okuyimba neneyambisa talenti yange neneyongerako bannaye amanya Bashir Kayongo mbagala nnyo mwebale okubeera nga nammwe ntogeka amatu nsaba mu mpaamatu edero ngina kubeera ku federation era ngina kuyimba kamala ofuna dozi yange nyina okugenda nnyimbe leero federation omukulu Eddie Kenzo ngina kuyimba genda ina kuzina story ebadde lwaningira ngendayo nyina beeraawo tukula Kayongo era bankubirako okubbayiza waliwo yankubirako konzije nnyimbe naliko walako ku Lwokubiri oluwedde era ngina beerayo ku federation nnyimbe omukulu Eddie Kenzo wow naye nveeyo mpolampola bannange nze sirina gwe nzijonkera temunzijonkera nnyo baaba mweraba tubaagala nnyo